okunoonya ekituufu ekyabaddewo nga bamagye bayisa ku bapoliisi ow'Embuya, Engumi n'Emisambaggeri. Tuliko ebipaapi by'omusaayi bye tuguddeko mu luggya lwa poliisi eno nga babaddewo batutegeezezza nti guno gwe gumu ku musaayi obwedda ogutiirika okuva mu abo abalozezza ku bukambwe bw'abasajja. Wabula n'abantu aba bulijjo okuli abasibe, abantu abadde bazze okuloopa emisango, so nga n'abazimbi abasangiddwa nga baddaabiriza ebizimbe bya poliisi nabo tebaasimattuse nga bavuddewo basiimuula musaayi. Kibinya ekigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Bangi bakyasibwa ate nga bangi bakyabeewaniramu okubanga babasibye. Kale omukulu General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'agezaako kubanga yeewaana ng'era ayolekeza President Robert Kyagulanyi Ssentamu obubaka obugezaako okumugamba nti y'omu ku baawambye Eddie Mutwe era ali mu basement ye, ali mu kusoma kuyiga Lunyankole. Imagine. Okitegeera. Era tekyavudde wala okonfaminga kiki yabadde agezaako okubagamba. Yakute akafaananyi kano koolaba wano n'akateekayo wano Eddie Mutwe afaananira n'ayolekezaako ebigambo ebigamba this is when he was urinating by the way. Nga kyo kyagezaako konfaminga nti ddala kituufu omusajja yakola ki? Yamuyina mu bigambo bye yazze awandika ku Twitter mu ssaawa zino zonna ze tukubye emabega ng'agezaako okugamba nti yatutte oba yawambye kubamu kuba beeyitambu ba ame komanda b'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu era n'agamba azzaako ye. Mu bubaka omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu president bwe yamuweereza nga ali wali agezaako okwadressinga about the loss of Eddie Mutwe and the rest of the political prisoners badde bawamba ne babadeininga without trial. So yavuddeyo n'amwolekeza obubaka n'abagamba ye waali lwaki temugezaako ne mujja ne mumukola ki ne mumukwata. So mu mbeera eyo kino kiragawa era kirekawa bannansi biro byonna babikola ogezaako kuinstolinga fear mu bantu bonna abaterodde Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ogezaako okukakkanya ekyo kye bakkiririzaamu n'ogezaako okukakkanya enkyukakyuka ey'abantu. Naye guno si gwe gusoose nga bawamba abantu, si gwe gusoose ng'abantu batulugunyizibwa. Of course okuva emabega wonna okuva struggle yatandika okubeerawo mu bbanga lino naddala mostly struggle eno ya mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ereese nnyo entiisa mu gavumenti neetera gavumenti okukola ebintu nabyo bye batasuubira nti basobola okuba nga bakola ki nga babikola kati nga bye bakola essaawa zino. Abantu battibwa olw'embulaga, abantu bawambibwa olw'embulaga. Kati omukulu yabadde ku mukolo just of recent nga talina mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu, abasajja ne bajja ne bamuwamba ne bamutwala. N'ekino kyolekera eri gavumenti ne CDF gwe mwalonda akulira amagye ne byakola ne byeyewana ku mutimbagano. Mazima ddala guno gwe mulembe ogwa CDF oguli West gwe tusinza okulaba CDF akola ebintu byakola ng'ate bwabyewaniramu, which is not right. Kubanga ba CDF bangi nnyo abaze bakulembera amagye g'eggwanga Uganda kyogamba bo babadde tebalina ebyo ebikolebwa olunaku olwaliro nga n'okwewaana byewaanibwa kyogamba bo nga tebalina busobozi busobola bikola nabo obusobozi babadde nga nabwo naye nga just there is a respect gye bawa. Kati kyasimanyi nti olw'okuba omwana w'omukulembeze nti olina kukola ate bintu bityoboola ggwanga oba biragisa eggwanga lyaffe kifaananyi kibi. Kubanga CDF naddala omuntu nga gwakulembera amagye tukimanyi baba ne powers zonna ezisobola okukola ekintu kyayagala nga kikozesezza amagye. Naye oleka kifaananyi ki eri abatwetolodde oba abantu ensi n'ensi ezitwetolodde n'ezitulabirako oba n'ezitulaba ozisigira kifaananyi ki ng'ebikolwa bituukibwa ku bannansi instead of condemninga ki ekiba kigenda mu maaso bwe n'ovaayo n'ojja n'okyewaaniramu. Amanga that tokomyawo n'ojja n'ogamba n'okugamba oyo abadde yakola bw'oti nze namwambi ali wansi mu basement yange agezaako kuyiga lulimi Lunyankole. Imagine mwese muyite obukulembeze obutuufu bwe mwagala and you are aspiring to be the next president of Uganda. Nebyo byokola nga in age oli muntu mukulu but in actions and response ebigambo byate birabika nga tebiweyinga bulungi na myaka.
kuba I believe era kigambibwa nti otuuse emyaka 50 kyenali badde ngamba nti omuntu yenna alina oba omusajja alina okuba meeje emyaka oba jjajja oba watandika dde okuba ng'okolaki ng'ozzukuza, which is not good okuba ng'ogenda okukola. Kati abo abaana kyemanyi olina ku baana abakulu abatambulira ku mutimbagano byokola ebyo babiraba batya. Bwe guno omulembe gw'osisinkana nga poliisi tekyalinaako kutya, nga amagye g'eggwanga tegakyalinako kutya yadde okuba nga gasobola okulumba poliisi ate y'eggwanga ne gagikuba emiggo ne gajanaamiriza ne watabayo yadde avaayo oba omwogezi w'amagye oba ani yenna okuvaayo okukondeminga ekikolwa ekyo kye bakola. Kubanga ekyokulabirako ekyatuuse ku poliisi y'e Lubowa, emiggo gye bakankabudde abapoliisi tebaakome ku abo ne bakuba n'abaddewo, tebaakome ku abo ne bakuba n'abazimbi ababadde bazze ku poliisi e Lubowa. Si kyokka, si gwe mulundi ogusoose okuba nga poliisi ekubwa ne poliisi bbiri was it 2023 naye akafonkeera bidde era bakubako poliisi, amagye gagikubako poliisi nga bagiranga okuba nga yali ekutta omuntu eyali atadde abantu baabwe simanya abaali batadde emisanvu mu kkubo ne bajja ne babakwata era ne babakangavula emiggo egyali gibase. The same applies to Lubowa police. Bakubye abantu emiggo ba osi ne babagunda emiggo n'amasaati ne gayulika nga tebamanyi bya nnyota. Kati kino gye kino kireflectinga ku kyenkugamba oba kye tuli mu kwogerako nti bw'otunuulira CDF bwe tumanyi nti ame komanda eyali badde asobola okugamba abasajja be nti buli muntu eyengenjinze mu lutalo olw'okkuba abakuuma ddembe b'abantu n'ebintu byabwe mugenda kangavulwa. Kubanga poliisi eriwo okuuma muntu wa bulijjo n'ebintu bye, amagye galiwo okuuma borders zansi wamu n'okuuma ensi ng'erimu emirembe. Internal and external conflicts, amagye that's your major or main role. Kati poliisi nebaawo to keep law and order in the society. That's why ogenda kusanga Katwe police, Makinde police station, buli division ng'erina poliisi eyayo egitwala. Onfuna naye amagye go gaba gaggwanga lyonna at large. Naye amagye ge twali badde tulabirako gali badde gasingamu okubaaga obukuumi bw'empisa ate ku mulembe guno gwa CDF waffe omulungi PLU gwe tulaba nti ate amagye gwe gasinze okusiibukira empisa. Gakuba abantu nga tegalina gwe geebuuzizaako, gatulugunya abantu nga tebalina gwe beebuulizaako, ge gasinga okuwamba abantu. Mwolabidde abantu basinze okuwozesebwa, yes balimu abadde bawozesebwa nga mu kooti z'amagye, naye essaawa zino ate kisukka. Ate CDF n'avaayo ye kennyininyini ne yeewaana nti omwana oyo yakubye abantu abo we mulabako ngenda mulinyisa lanka njogera ku kyali ateekawo empaawo amagye gakuba abantu okubula bafiirako. Kino kika. Kino sikirabanga, simanyi ggwanga lyaffe wajje litutwala, simanyi ggwanga lyaffe ligenda kufaanana litya. Naye just imagine singa ebikolwa ebyo ebikolebwa bituusibwa ku bantu abammwe nammwe muyinza kiwulira mutya. Kyesimanyi oba munnamagye yenna ng'okera ku makya n'oteekako uniform n'oyambala akakokolako ne weebikka gwe n'otandika okugyayo emiggo n'emmundu olw'okuba ogiweekedde n'otandika okuba abantu. I don't know whether you have ever imagined nti singa kitandinga against the other side omuggo ogwo ne guba nga gulandinga direct kuggwe, how would you feel? Mwe mulooza babakola mu mmeto. Kankugambe teri munnamagye kino mbadde nzijanga nkyogera abawanjawulo ku muntu wa bulijjo. Nammwe muba bantu ba bulijjo ne bagenda ne bakutraininga ne bakwongeramu skills ez'enjawulo. Kye kikufuula ali exception ku muntu wa bulijjo. Nkyogera ne bakukeepinga ne skills mu byokulwanyisa, skills mu combat fighting, kwegaba n'obeera nga you are a bit skilled than naye ate waliwo abantu ba bulijjo bangi abali skillful in fighting okubasinga nga si bakwasi n'abammundu. Naye ekintu kye mukola bannange ekyokuba nga mukuba abantu bano be mukuba baganda bammwe, abantu be mukuba bantu bannammwe, abantu be mukuba be basasula emisolo gye sibambagamba wano egibavaako akasente akabasasula ng'amagye g'eggwanga. Ne bannange brutality esusse. Bano n'abakuuma ddembe ba poliisi mwali bakubya bona ba osi ne mukuba kuba mwenna mu bufunze mwenna muba bitongole bikuuma ddembe. Ne bano abantu obooli awo ababadde balina emisango gyabwe ku poliisi ababadde bazze nga tebalina kye bamanyi emiggo ne gibakwata bantu abazimbi.
olw'okuba mmwe temugambwako bannaye waliwo olugono we lulina okuyitiriza ne wabaawo n'olugono we lulina okukoma n'ekisusse bannange. So mu mbeera eyo tubasaba bataata mubeeko ebintu bye mutunula ebimu muyige. bw'otunulira ensi etulinaanidde wano mu Afirika, ensi ya Burkina Faso ekulemberwa munnamagye Kano Ibrahim Traore. Ne bw'otunula ebikolwa bya Kano Ibrahim Traore nekyasinga okubanga emphasizinga abasirikale bonna. Kyovula kati n'abaana abasinga mu Burkina Faso baagala kuyingira amagye emphasizinga okuba n'empisa n'obutagezaako kubanga beenyigira mu kintu eky'okubanga babonyaabonya abantu. Kyova olaba nti emirimu gyonna egiba gikolebwa nga gigenda kuyambako okugattako eggwanga. Weesanga ng'amagye agasinga mu Burkina Faso geenyigira mirimu egyo okuyambako abantu ba bulijjo. Kyensuubira n'amagye agaffe kigaali badde gakola kubanga amagye gabaamu ebiwayiro eby'enjawulo. Mu magye omwo mwennyini mubaamu ne baddokita, mubaamu abantu abaasoma nga papasire professional ye yakutwaza. Naye kino kisukka kiinako levo ekisukka naddala ewaffe simanyi ate nga naffe olaba owaffe omukulembeze owaffe munnamagye. Nti byonna yabyabibaddeko embeera eyamutwala mu nsiko kubanga ajja okununula eggwanga yagiraba era etaali nnungi eri abantu nti okunyigiriza kwali kungi. Naye waliwo wootunuulira ekiseera n'owulira nga kisusse bannaye n'osaasira n'ogamba abantu baffe bagenda kubeerawa singa embeera eyongera okuba waasi bweti. N'oddamu ekibuuzo n'okyebuuza ye bo kye kyali baddawo naye bagenda kuloopabwa okufuna obwenkanya mu ebyo byonna ebiba bibatuuseeko. Era owa poliisi agenda kukuba oba agenda kuttira omwana bakulage nti bamuvunaana bamukyuse station bamutwale eggulu ave wano mu Kampala. Ogenda kuddamu musanga oba bakugamba musibe ali mu kkomera naye nga bamuwadde transfer si waali. So tugezeeko ebintu ebimu mu butuufu okubanga tubirabira ku weighing scale yemu kubanga bannayuganda bano bemutulugunya bannayuganda bannammwe. Teriyo nsi ndala gye tugenda kugenda mubatwanirize nga bannannyiniyo okuleka Uganda. Bana ekitulugunya mu ggwanga kikendeerekokko. Omuntu abeerawo nga ne bwasisinkana omunnamagye tafunamu nkenyera mu mutima. Ne eggwanga lyaffe ly'eggwanga ly'otunuulira nga abasirikale bayitawo obuyisaawo abantu ne babeera ku bunkeke ng'oyinza okulowooza balina kye bakoze. Lwaki muleetera abantu okubatya? Lwaki muleetera abantu okulaga nti mmwe muli nsolo? Kino kyali badde kitandikirwa ku mukulembeze omukulu asookerwako atwala amagye. Ye yali badde nnambemu kamanda mu kuteeka mu bantu empisa. Kuba bw'otunuulira ekiwamba abantu kisusse mu ggwanga. Abaana babawamba nga tebalina misango gye bekoze. Bw'otunuulira bano abapolitician oba abapolitical prisoners be bazze basiba ne bano bennyini. Nti bw'otunuulira nga bagambye Senate protective vote ne bagamba poliisi nevayo neyogera negamba nti kati wabula bannaye Uganda erimu ebizibu bingi. Gw'atawagira gavumenti tokkiriza kuba lukuŋŋaana lwonna. Slogan ya protective vote kati yafuuse omusango. Naye ng'ate abantu bano bagezaako kubanga basomesa protective vote mu mbeera yonna gye bagezaako kubanga basobola. Ne bagamba okalulu kwekalakaasa si violent kwekalakaasa. Wabula akalulu ako lwaki bakayita protective vote nti bw'omala okulonda beerawo babale akalulu ng'owulira otaking notes all over the country. Naye abantu oba abasajja bagamba protective vote kati efuuse crime. Tokkirizibwa kwenyigira mu protective vote. Tokkirizibwa kupreachinga protective vote. God. Lwaki ebintu ebibanga bibakaluubirira naddala ogamba nti muteekawo okulonda ng'ate abo be musindika okubanga babavuganya temubakkiriza kubanga be-exercisinga rights zaabwe, temubakkiriza kubanga bakunga abalonzi baabwe. Nze ngamba okulonda kwaliviriddewo ddala omuntu n'afuga mpaka lw'anaakoowa. Okufuga kwa Uganda nako ne kufuuka hereditary ne kubanga okw'abakabaka. Nti ono avaako n'asikirwa mutabani we ne mutabani we n'avaako n'asikirwa munne. Embeera okubeera ng'eri atizi banange waliwo ekisukka n'okona ku mutwe n'ogamba kiki kyo tulaga wa?
tulagawa mubeera bulungi bweraba mukutu gwa Kaifa Shuji the broadcast. Subscribe, like and comment n'oluso n'okusharinga. Mbagala nnyo katukome wano olunaku olwaleero. Till next time, I sign out.